Obusuubuzi bw'engoye z'abasajja tumutuuseko ku ssaawa nga 6 ez'emisana kyokka nga tannafuna wadde 1,000 newankubadde ng'edduuka yaliguddeyo ku ssaawa 1 ey'okumakya nga ne bye yandirowoozezza nti bakasitoma ate bwe bajja bakebera bukebezi ne beeyongerayo nga tebamuguzeeko. Ono agamba embeera etuuse okumulemerera kubanga abaamusuubulangako be babavanga mu disitulikiti ez'ewala ezaateekebwako omuggalo gw'obutasala disitulikiti emu okudda mu ndala nga bano tebakyajja mu kibuga Kampala ekyongedde okukalubya embeera. Abatugulako ab'ewala tebakyajjira ddala kati. Abantu bentegeeza nga ab'Embarara oba Luweero oba Masaka kati abantu batandika okutereka akasente ng'amanyi bagenda tuggalawo ne tuba nga tetukyakola kati mwezi mulamba of which tulina okusasula renti bwe tutannakola. Okufulumya ekingi ate nga tayingiza agamba kimutuuse ku muti era nga kati kyayagala ye mukulembeze eggwanga okulangirira omuggalo ogujjudde ku bizinensi baziggale badde waka kubanga n'ekibaleeta mu kibuga tebakiraba. Gavumenti singa etuggala yali tuyambye n'etuggala tumanya nti tuli waka tofulumiza transport tofulumiza sente z'olya ate etuyambeko ekole n'entegeka y'okutuyambako ku mmere. Si ye yekka wabula n'abasuubuzi abalala olufunye omukisa okubaako kye boogera mu kamera bawanjagidde omukulembeze eggwanga okubateeka ku muggalo kubanga balandiroodi bwe balaba nga baguddewo amaduuka balowooza nti bafuna olwo ne babasaba ez'obupangisa. Emmaali tekyatambula, abantu be twali tuguza b'Embalala b'Eggulu b'Efort b'Eyiganga tebakyajja era kye tusaba gavumenti eggala akeedi kuba bwende eggala akeedi ne balandiroodi bajja kumanya tetukola naye kati teyaggala akeedi ate landiroodi yatubala kati kye tusaba gavumenti akeedi eziggalewo tutuule ewaka. Akeedi asooka aziggale tumanye nti ffenna tuli mu lockdown kubanga tetusobola kuggulawo amaduuka gano ne tubeera mu mboozi kuva ku makya paka kawungeezi. Abisinzeko oba maybe ni balookinga down ne tubeera waka ne tumanya nti ne landlord n'amanya nti teri kukola mu kibuga kizimbe kigale. Embeera eriwo etubbisa bubbisa lenti so oba oliawo oba ofundako n'omuggalo ogwa ddala kuba kati tuli mu muggalo ogwa indirect tewali kikolebwa tukeera kujja mu kibuga tukeera kukola ki naye nga tewali kye tukolayo. Mu biseera nga tewali muggalo kyabanga kizibu okuyita mu bizimbe nga tomaze kwewaganya mu bantu bangi olw'omujjuzo gw'abasuubuzi kyokka nga mu kiseera kino ebizimbe bikalu nga ne bw'oba wakutambula otambula weegazaanya watali akkuba ku mukono. Okusumagira n'okulya ebisiikirize ye baana baliwo mu basuubuzi ekiwa bakyala kimpadde ekyanya okuyitamu nga gwe basanga yeebase bamubbako ebyamaguzi bye ekyongera okubasuula mu kufiirizibwa. Tule tukwata ne weebaka oba kifeesi najja n'akubba piisi oluusi nayo yabbanja byonna tuli mu loosi yokka tetuli mu kukola. Obubbi bujja kuba bungi okwetta kugenda kubeera kungi nnyo ate n'abantu bagenda kufa nnyo enjala. Godfrey Katongole nga ye ssentebe w'abasuubuzi abakolera mu akeedi ayagala gavumenti etule ne balandiroodi baabwe bonna basonyiwe abasuubuzi ensimbi z'obupangisa mu kiseera kino kono okwogera ne banka ez'abawola obutababanja ku lubaluba ng'ekyo bwe kiba kiganye waakiri bateekebwe ku muggalo. So bwe kiba nti ngenda kusigala nga nsasula looni naye nga ndabika nga akola ate nga sikola bazzeewo lockdown. Toto lockdown ebeerewo buli omu abeere waka nkomewo nga President Museveni amaze okukonsultinga ba landlords ne Ministry ya Trade eya Kampala n'eya Presidency nti tuggyewo lockdown abantu ebbanga lye bamaze nga tebakola okusinga okuba nga ndabika nga akola naye nga sikola. Ono era ayagala baminisita abalondeddwa okuli owa Kampala ow'ebyobusuubuzi n'ensonga z'omunda mu ggwanga bafeeyo nnyo okugonjola ebizibu ebiruma abantu baatwala oba oliawo ebyalema baminisita bazze babeerawo. Gabalandiroodizi okwongeza ssente we baagalidde ate nga n'essaawa zino amaduuka mangi. Minisita Mwebesa tusasula toyireeti ate nga tusasula ne renti n'emisolo emirala egya gavumenti. Ng'abasuubuzi abakolera mu akeedi tusasula income tax atamanyikiddwa ngeri ki gye tulina kumubalamu. Newankubadde ng'omukulembeze eggwanga abasuubuzi bano yabaleka bakakalabya emirimu gyabwe bangi ku bo embeera ebasusseeko ne batandika n'okweggala bokka na bokka. Kye baagala ye mukulembeze okukkiriza abasuubuzi abavanga mu disitulikiti enzigale mu kiseera kino okubakkiriza okujja okusuubula olwo embeera esobole okubanguyira. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, ageesigika.